kuba baabo kubeera nsereko olina okuba omugumu ennyo. Otamamu nako olwaleero tugenda mu dduwa ya Isma All Access. Ziweze ennaku mmeka koze? Ana buna Isma yafanga mukaaga Katonda amwegattako nga mukaaga omwezi ogwaddako. Mwezi gumu gwokka. Kitegeeza okwonoona amalawo ennaku musaya kyekyo. So nze nabapushinga mu kuwata zezera kyo ennaku 3 zezo. Ziwe ennaku 10. So tugenda nkoko njeru. Soko just tujize ku buguni ba Isma mpola nga tugenda mu gundi. Yes, I'm okufa. Nze naye. Bale nnyo kubanga musobodde okuddayo ku masomero naye ab'embuto basome bokka. Mujja leetera abaana bafolowooza kiryoka okwegadanga ofuna olubuto ne ankowo. Kati ab'embuto mubayigiriza ebyala naye temubagatta mu baana batayina. Gamba gwe obulwa empuuta ng'oli n'akuwa mukene omuyita mpuuta. Tuyina okudda mu sober mind ne tutunula biki ebiremesezza wano mu sentulo okufuuka baliida. Alabye interview ya Bobi Wine naye okulimba kubi bannange. Akasajja kakwata. Akasajja kanyirira. Banne baako bonna baddugaza bannubya ebisi bategeera. Bano baddani magiki bonna. Akasajja kanyirira. Laba okubeera exposed. Pietro akashutinga zeezo. Katudde kagazi eri ku mazzi. Mu butuufu nga ne woobeera okanyiigira oyina onnyiigira bakakompitinga mbalaba. Ate Bobi Wine mujaye nnyo mu kwogera nzenze kamusobola. Na Isma w'emboozi ya gundi yaguddeyo yanko kirumira tennaggwayo erabika tennaggwayo negye twabadde mu ddina nga bamutikidde wavuddewo mangu twalidde twanywedde nti masuuti nagenza olaba nga sinyuma kyo wabadde tonyumye onkyogedde ekyo tokiddamu ate nkoze eki nkyogedde sigwa sinze nkyeyogeredde nti wabadde tonyumye kati oyongerako kyaki ogamba obugambi nti wabadde tonyumye kyenyogere kibadde tekimala tetukola fembi ndikuva ddi nze siri nsereko tutandika kwagala kuntegeerera ndeka neyogerera ebyange Saalongo yatugamba programu enyuma nnyo saaliwo nga bajje tuwa saaliwo bansange ne bankubira essimu ne baŋŋamba ajjangu otaaseeko wano mukama kyali kiti ekituufu kyali kitya so mbe amazaalibwa ne tunyumirwa omuziki gwa Awilo Longomba yakubye omuziki Lawrence eguddeyo